eno gye tuli mu masanyu kujaganya kujaguza. First of all, congratulating kiri kitya muganda wange ndine Mickey abantu soko babuze kutandikira soko abatulaba wenna bannaye kamalo kukira kawaginga kasista ngamba de ndudo mulaba Romy wine osobola n'okukozeseza waggulu eri n'ogenda n'oyambuka eri waliwo tuli wenyini obona ogenda wali the last door afuna mulago ntawonya mbadde simanyi kano kasista kange obadde oludde okukalabako kambo ate twabadde nako kayimba nakalaba kakuba endongo ku olwo tuli babina ate ebyuma byali biramu mbogo tukuba kutta mwali bakubutwa amakulu gatta sokumbulize ku bantu abatulaba mwenna nze bampita sulu bada Mickey One wida mada raga owakabi wammwe teri atugambayo wakikuba twakikuba kulika kuja navuddeyo mwana naye nga twakikuba ffenna sinze nzekka mwaleeta abantu Katonda yaleeta abantu n'ebyetukola n'ennyimba zange zaleeta abantu kubanga bali baze kuwagira nze tewali mulala yenna wabula nga nze alina okubeera ku hot seat kolona bajja nga bajiridde omu ate waliwo omulala gwegona bannalanga Mickey Wine live in concert tusaabale netusaabala nalaba siteegi emisana neŋŋamba Mickey kino ekintu agenda kikola atya nga stage ngazi ekifo kinene jukira obunkenke bwaliwo awo mu bigambo ate singa police yatustopinga kati naye njagala mpalampeko neyo waggulu mbakubireko eri nga ninga drone ambakubirako eri mirabba manyi walagala kuwakubira waggulu kati esession eyali eddako kubanga twali tutandisa atawo okulinnya Bible nga zambuka ne batugamba mwana obudde buweddeyo ne batatuwa chance kwongere ne ayizulu kasa twagirinnyako yali etya Mickey sho yali nnungi okugitegeka yali nzibu nnyo emisanvu gyali mingi nnyo saagala giddamu naye abakimanyi bakimanyi gyali mingi nnyo naye kirungi kasita Mukama yatuwanguza kyekisinga obukulu omanyi Mukama bw'aba akuwanguza abeera ayagala akwerabize ebikadde ebibi byoyiseemu byonna kwekyapute empya nti ne bw'oba oyise mu kinaki naye ekikulu kasita nkuwanguza kyekyo ky'oba oteekako obwongo ekirungi tanapu yali etya wali ogi expecting okusukkakaawo oba eyo gye wafuna saagala ngambe nti sinali saagala ntono nali njagala nnyingi naye Katonda bw'atyo bwe yagera sisobola kugamba nti nali nsuubira nnyingi kubanga kitegeeza kyeyampa saakisiima so oli mumativu n'ekyakuweebwa mumativu n'ekyampeebwa olulala kijja kweyongerako nsaba nnyo kibeere nga beeyongerako bweyongezi kubanga olaba nali outside Kampala about 15 miles away naye abantu ne batindiga nga sente ze basasula mu transport zisinga ze basasula okuyingira okutindiga olugendo kakati ekitegeeza singa waali kumpi nnyo osanga ze bandisitadde mu transport ate bandiziwadde abalala nabo ne bajja abali tebayina singa kyali nti kyali kumpi nnyo singa kyali kumpi nnyo naye maybe Katonda yali yagala kulaga maanyi ge nanjawula mu balala nanteeka ewange nzekka asobola okulaga amaanyi ge lwaki ekivulu bakiteeka wala because bw'ogamba nti omuntu sente ze yasasula ate nga tulaba kwolwera jahazi yali ekubyeko lwaki ekivulu bakiteeka eyo simanyi nange nekanga nga gyenkisa nga gye tugenze okwagala kwa Katonda gyeyo gye kwali bwakya bukinti kati jahazi bwakya bukinti kati jahazi ne tugiyimiriramu ne tugamba jahazi piya abaana gye baali na lupiya abaana ne bakangubirira eyo omuziki yali nsasagge naye wakuba endongo negikubanga naye ebifo byali bingi within Kampala ebisinga okumanyibwa endongo abantu mwe bagikubira omuntu ayinza okubuuza lwaki wagenda eri abalala gye bagamba nti wala anti ebifo bye nali njagala baŋŋamba biri under renovation nga Lugogo Cricket Oval baŋŋamba eri under renovation One Love Beach nga bagistopinga okukolerayo ebivulu so ng'ate nali njagala nnyo beach setting okugikolera ku jazz pia so targets zo eza concert zaali za ku mazzi nnyo naye nga nali njagala bwe watusi One Love Beach second option yange yali Cricket Oval Lugogo
But officially mu mateeka One Love Beach yagaanibwa okuba nga baterekayo wali wasembadde okulaba ekivu ekyananyini waajo ekyannyini gwe bakigaanira kati ate nze kaddeyideyi ate ŋŋendeyo kitegeera so nali saagala kuriskinga kulowooza abamu bayinza okulowooza nti bakikozesezza olw'okuba muganda wooli biki nali saagala mu bya muganda wooli era mu ndongo eno temwalimu muganda wooli oba gundi mwalimu abantu booli. wakicontrolling otya because mu kupromotinga show yo yonna teweesigamako yadde lunaku nalumu ku saidi ya muganda waffe yadde politics kankoloze byenayimba byonna emabega byali byange nga nze abiyimba kakati bwe neesigama ku ye ate ye yeesigame kwani ffenna tuli basajja however much gwe nalabirako naye kati nze ekyange ndikikola ddi wema njagala kwesigama ku ye ntuba ntambulira mu bigere bye alina we yantambuza n'antuusaako nenfuuka omusajja kyova olaba wano gano maka gange sisula sikyasula mugage naye ng'ate nakulirako mugage okitegeera so it was all about Mickey Wine. It was not a political show. Nali nyimbira abantu kubanga nze ndi muntu w'abantu akola abantu be baagala. Everyone was talking about the calmness yali ku stage nga abamu ku bantu abaali bategese ebivulu ebyo nga n'ebigambo bibaweddeko mu kifo ky'okuba endongo abasajja ebigambo kwolwo byayitira but your calmness on that day yali so high kyali kiti nali size kwogera nali nze kuba ndongo nali size kubaako kyenneekwasa nali nze kuba ndongo byonna ebyannema nali sisobola ate bikyusiza awo ebyannema okukola kubanga tekisobola kubeera nga buli kimu kyali perfect wabula ekyannema okukola nsabira mukama next time ate nsobola okikola ki okikola naye nga byenakola byemwalabako byenasobola mu busobozi bwange kati nga nsabira mukama nyongera amaanyi next time I do better. For over tubale myaka emeka ng'oli active mu music lwaki 10 plus for over 10 years lwaki concert wagiteeka mu kaseera ketugamba nti kaali kazibu okukolera mu concert kaali kazibu because tulaba ebivulu ku lunaku olwo byaliko bingi nze ekyange manyi kyekyasookayo n'ebirala nali sina buyinza bubigaana kubanga n'abaali babitegese baali bantu bakulu I couldn't stop them. Bali bantu bakulu buli omu bwoba omwagaliza osobola okwagaliza ne buli omu yamanyi engeri gyakusasula asobola okusasula n'omukwano asobola okusasula n'obukyayi naye me love is what I spread kubanga obukyayi bumenya gwe kennyini akyawa alina obukyayi naye ate omukwano gubeera free. Intention za Sheno zaali kimiki bantu ku celebrating abantu bannamawulire mwe kennyini buli we nabanga ku show y'omuyimbi oba concert y'omuyimbi nga njubye nenjiwunzika abo abantu abaali bakuba enduulu bali tebazikubira muntu mulala bali bazikubira nze funda zonna kakati era nga bwe nva ku stage muŋŋamba Mickey concert z'abanno zifuula obuugi naye gwe yo yaddi tugambe abantu abamu ne batandika okugamba oyo ayimbira be bamukuŋŋaanyiriza banne kaali kanyomonyomo kaabo kane ŋŋamba maybe it's my time naye sayagala kolera ku pressure yabwe because kyatwala ebbanga ne ŋŋamba today is my time era nentegeka nga njagala nange mbeeko abantu bantu benyimbira Katonda n'akikola n'agatta essanyu lyonna ery'emyaka 10 n'alimpa mu lunaku lumu era was so happy. Kati ninyo leero embiranye notisigenda giyita mbiranye kati okuvuganya mu bivulu kuno okw'amaanyi we kwaliwo ku lunaku olwo Gravity avuddeyo n'aba ng'agamba nti abantu bewafuna ku Jahazi Pier emunyonyo batono nnyo era singa babakwata ne babajjamu n'akwata beyafuna erugogo n'abawumuza ku Jahazi we kuba ngwalayi Mickey abajjuza kali mukakati ate gwe bano abawo ne babakwata ne babateeka erugogo we paba kaba kaweddemu kibaali batono nnyo ye kyeyalabye sina kinene kyamugamba ye kyeyalabye naye amaaso tegabeera ku muntu omu gwe walabye eki amungi w'omuntu
kakati kola mwegamba abangi we basonga olunwe ekizimba wekyabikira kakati ekitegeeza abantu basalawo ekizimba kyabikire ku jaazi naye nga buli omusimu mandowooza ye oli ayinza okugaye kubanga yalaba muntu omu oba yalaba abantu 3 oli yalaba abantu 1,000 oli 3,000 oli yalaba mutwalo so buli omu ali entitled ku ndowooza ye mugimulekere temumutaataganya temulina kusumbwa muntu yenna tulina kubeera nga tuli basanyufu tulina kubeera mu happiness tulina kusumbwa muntu yenna oba kumuggyako ndowooza ye buli omu mumuleka afiringa comfortable wayagala okubeera nekyo kyayagala okulowooza. Do we expect another concert next year? Everywhere I perform is a concert nga mainly Mickey Wine's concert like this of Jahazi egenda kujja katonda wanayagalira sikola because of pressure nkola ekintu nange kyenfiiringa ne bwe mantuse ku stage nekimbanga kinyumira n'abantu nenrelatinga nabo sikujja just kubajjamu bujja sente era kyoba olaba nasazewo akasente kenafunye era nziremu nkalye n'abantu okagabane nabo tulidde tunywedde amiina wakyaliyo embuzi gye bakasala endala era njagala nayo mulye temugende tulindeko tulina kuzirya oba ziggwawo ne ziggwawo tulina kukola endala abantu bakuyimbirako Mickey nali waggulu awo nendaba abantu abajja okupafomingirako neŋŋamba guno omukwana abantu gwe balaga Mickey simanyi bwegwa siteegi yokka oba neene walala ewakaawo mikwano gyo anti era tobalabye sina gwe nawadde transport sina gwe nakubidde essimu wabula natadde buteesi ku Facebook neŋŋamba mbayise jasi mu ssaawa busaawa abamu bagenze abamu bagenda abalala bwe bajja abamu bagenda abalala bwe bajja bwe tutyo bwe tulina okubeera muganda wange. Who was your best performer ku lunaku olwo? Mickey Wine. Ngo tujjeeko Mickey oyo tumuteeke bonna nze yali best performer kubanga kye nali nkola nali nkyagala naye n'abalala kye bankolera kyonna siyinza kugamba nti ono oba ono kubanga kyensinga okukola nali ntunuulira abo abazze oluusi n'ennyimba nga sizifuddeko nga ngamba waawo gundi aze nandaga omukwano bayimbi bangi nnyo abatayimba naye bajja ne bandaga omukwano era munsonyiwe mwenna abatasobola kufuna chance kugenda ku stage obudde mwabulaba nange kennyini nanyini kivulu tebwammala naye neebaza nnyo nnyini ddala okubeera nga mwandaga omukwano ne mujja era ne mutavaawo ne mujja ne mubeerawo wadde temwayimba ne mutuula ate era ne mulaba ekivvulu ne munyumirwa kwegamba ne mufuuka bafaani. It was my first time okulaba omusiime Papa Misach Semakula mu bivulu byonna byenna akakavalinga bukyanga nyingira amawulire ng'ate amazina nga ge yatema ku lunaku olwo. Funanga eyo Katonda yagala abantu nabo bajja kwagala wakuba endongo. Amiina. Nizo okuba nyina bingi ebyokubuuza bala kusanze mu kaseera kasanyu sandyagadde essanyu lino liggwere wano era bangi banninze tulina okugenda ku feezi tulina okugenda ne tukubamu n'empere ate ntadde n'akayimba akalala kanaawe mugende ku YouTube yange notification sinagifungambye anti obadde oli mukumbuuza kajojijoji wa bibuuzo naye genda ku Mickey Wine MIKIE space WINE YouTube o subscribing ogenda kulaba akayimba bakayita champion champe wanji naye nga okusingira ddala tuterere champe buli omu champion nawe oli champion kyokola tewali asobola kikola exactly nga bw'okikola buli omu akola kyanjawulo so believe in yourself you will achieve. Watukubye champion then tusuubira okuba nga egenda tutambuzaako abantu badde bagamba mbu obadde tolinya active mu ndongo muno bo babadde bandaba batya babadde bagamba nti konsati webagistandinze anti obuzibu abantu abamu batambuliza ne chairman Nyanzi yatuuse abantu batambuliza nnyo obulamu bwabwe ku bw'abalala nze njagala nnyo ntambuliza obulamu bwange ku bwange ku peesi yange nze nnyimba kyoba olaba buli luyimba lw'ennyimba lubeeranga olupya okitegera buli luyimba lw'ennyimba lubeeranga olupya mu matu g'abantu ne bwe liyitawo emyaka 10 olwawo okufulumya ennyimba but techniques as in bukodyo kyobo boteeka mu music because
Miki bwe nkutunuulira nimwe kitwala ebbanga nga tofulumya luyimba naye bw'ofulumya oluyimba abantu ne bapikinga mangu mu nnyimba zo ate ne zitekinga longa kubanga mbeera ndwagala era nduteekamu omukwano mbeera ndweyimbira mwajja simba sampulingako busampulizi ze mbeera ndweyimbira ne lusooka lunyumira osooka kwekubira bibyo nga tonnajja ku bye twagala buba lunyumidde n'abala lujja banyumira kati nenteekamu nti wanayita emyaka 10 from now nenzamu nenduteekamu lunanyumira oba lunampeesa ekitiibwa nga nkaddiye nti yes olwo nenduta trends nyingi zijja Nikki abantu ne bakuba ennyimba ze tweyitira bubble music one bubble songs dakiika 2 dakiika 3 ne luvaako ne tulowooza mmwe abayimbi ababaddewo because obaddewo Nikki nti nammwe mugenda switchinga mugoberere generation yene ebeera etuddewo. I don't do what others do, I do what I'm supposed to do. Sikola balala kye baagala nkole oba kye bakola wabula nkola ki kye nteekeddwa kukola. Bw'okola ky'oteekeddwa okukolera ky'oyagala you stand out. Bw'oyagala okukola abalala kye bakola oyinza n'obutakikola nga bo n'okisobya ate ne bagamba Miki Wine kakati abadde agira bw'ati ate yagamba kutama agira bw'ati no sajja abadde ajja eno n'atuwa olunaku lwe luno newukera ku makyanga ate olunaku olwo yali ayogeramo ate olunaku lwe yali ayogerako ayimba jjamu empale. That's not me and that will never be me. Ekyo kiba kinene ne bwe mmansazeho okuyisaawo obubaka nina engeri gye mbuwumbawumba n'osabika nembuyisawo nga ne bwe giba myaka 10 olwo omwana bw'aliba akula ajja gamba omusajja ono yali ategeeza kino ng'abaatusookawo bwe baakolanga. Miki nga tutuwumbawumba ensonga zino tuzijje mu ddiiro mu kaseera kano abayimbi bangi bakola ebivulo naye ebivulo bye bakola abantu tebataninga up lwakuba nti gwe ngenda gamba oba wabadde wa mukisa nnyo shoyo nejjula to the fullest naye bayimbi banne ennaku zino ebivulo tebakyabijjuza olw'obusobozi buva badde ku sayidi y'abantu tebali ku sayidi y'abantu badde ku sayidi y'abantu kyekyokka we sigamye tebali ku sayidi y'abantu wabula badde ku sayidi y'abantu yagala abantu bajja kwagala bawe ekitiibwa bajja kikuwa ate bwe mu bungi gwobeera omu ng'okibawadde bo babeera 10 abakikuddiza so ani afunamu bwe kijja mu layini eyo nti badde ku sayidi y'abantu babanga abalabi balowooza nti muba mugamba endongo eyegaseemu politics kyogamba abantu okwagala abantu kitegeeza politics kitegeeza mukwano is love osegeera okwagala abantu tekitegeeza politics saagala abantu bamikisinga ebintu osegeera okwagala abantu kitegeeza kola abantu be baagala be bakusaba kubanga ne music eyo gw'ofulumya be bamuwuliriza n'ebigambo bye byoyogera obeera obigamba bo so be a person of people, the people will be there for you. Shoye wedde. Amen. Tuzaako ki eri abatulaba. Ngenda kuta luyimba. Already ntadde oluyimba baluyita champion champe. Teri agambayo. Yama. Kale my brother. Omulala. Okay. Eyo no yembeera ey'amaanyi, embeera ey'essanyu, kaseera ka keetalo wano makaga Miki Wine straight outer. Magere ensonga za kubeera ng'oba oli awo kujaguza makungula ge gavudde mu concert eno Jahazi pia munyonyo tusaabale twasaabadde eyo yembere mu mbeera endala nina ne gwe nasemba okulaba ku sheeyo nga ekintu akinkubidde akantu ako kannema ne luli we twasisinkana nagamba tuyimbemu akantu ako soko je wano master soko je wano kankukwasaganyemu keddakiika nga ziizo biri bitya naye biri kiriya okay soko mbulizeko ku bantu awo mwenna abatulaba ne musanyufu nnyo okwogerako gye muli mwebale kuwagira music wa Uganda mwebale kuwagira Master Parrot kulo wakuba endongo twasabula twakuba experience yali etya ya Jahazi experience yandaga nti omuntu w'abantu abamuntu w'abantu teyakuleeteramu kendooza noga nti nange ndi lumu genda kugiteekawo anti ebintu babikaka ebintu kyesika ne baga wanditaddeyo nno wanditaddeyo wano olyoka oteekayo bapika
mulimu wano be bagamba teekayo ne bakiteekayo ngani akugamba akugambe nakyo kikulu. Show ya Miki yali etegeeza ki eri mwe bakyalibe? Show ya Miki yali etegeeza nti olina okweyisiza obulungi ku bantu, olina okkiriza mu Katonda kikisooka, okweyisiza obulungi ku bantu ne okwekkiririzaamu, kubanga waliwo yagamba nti waliwo abali bamugamba nti kola ki bireke, ye n'alemerako n'akikola. Show yatambula etya? Show yatambula bulungi, abantu baali bangi, abayimbi bajja ne bayimba, abagenyi baaliwo, abantu banyumirwa. Miki yayimba bulungi, fena twayimba bulungi. Yali nnungi nnyo. Energy nga tasalika mu myaka giri okuva nange kambeere nga bali okuva bawulira mu 1900 mpaka nakati. Anti kati music talinga mupiira. Music gy'okumukadwa gy'okuma okuba wakabi. Music gy'okumukadwa gy'okuma okuba wakabi kubanga instrument dobozi. Newobanga tokyasobola kutambula ne bakusindika kagaali. Naye omupiira ne dansi kasoweza 3 Agumba gakaka. Naye kyobola abasajja bajja UB40 yali waneeno balina emyaka emeka nga bakyasaza. Kati music talinga birala, si physical. Music is vocal. Abaana bali be bayimba obiwulira. Mbiwulira. Biri bitya? Generation yammwe singa mmwe batraina b'ebiseera ebyo oba abaana bano be balabirako. Munange ate mulimu abayimba ebyamakulu nga King Saha, si bonna. Asaha mulalamu. Era naye wanaku zino. Si bonna. Ekimulaningira walala. Asaha mulalamu. 2010 awo. Naye naffe twayimba nga ne tuyimbamu ekikompola naye nga tusabika naye amagezi gembawa kola ennyimba 10 ng'ebbiri ebyo then nge 8 kuyigiriza abantu kubanga bano abantu boyimbira be bagenda okuweza emyaka 35 nga either balina kye bali obanga tebalina kye bali. Kati oli music omukulu oba omusabike ng'omuyimbi olina oyimba ennyimba kale ng'obateeka mu vibe then n'oyimba ennyimba endala ng'obasomesa babeere ba counterparts. Abayimbi abantu be twayimbira be bagagga abaliwo be bakola mu mabanka be bawasizza be bazadde abaana be generation yaffe era togizanyisa generation ya Bobby ya Kamire ya Bebe eyange ba corporate kale mulimu n'abantu nga tebitambula bulungi naye ng'era abantu balungi bawuliriza music waffe kati eno generation balina kimanya abayimbi abato nti tuyimbira abawagizi baffe bano naye twagala tubayimbe tubasanyuse then tubayimbire tubateekemu amagezi kubanga mu myaka 35 tujja kuba nabo nga either bantu balungi obanga bakubi ba butayimbwa obanga bamalaya kyokyo kakibakola. Yes. Naye music w'ennaku zinayingiddemu ko politics obiraba? Ali just embeera y'abantu tebali bulungi. Edda kyalinga kitya? Edda tebali bubi nnyo nga kati abantu bali bubi. Kino is a natural call kijja buzi nti abantu babeera nga banyigirizibwa abamu nga balala bali bulungi. Tosobola kikakayisa natural call. Tosobola kera ku macha n'ogamba mbu ayingiddemu politics no. Kasita abantu babeera nga tebawulira bulungi ekyo kyekibeerawo. Tweyanziza nnyo muganda wange. Nange mwebale kumbuuzaako. Nsaba Katonda bakuume, nsaba Abannayuganda n'abantu bonna okutwaliza awamu. Mwagale nnyo music wa Uganda, mwagale nnyo Bannayuganda. Naye bakumisinga tuweeyo wakiri akapya tuleka ffe tutagalira awo. Naye kalina akapya. Kakali kali ku channel. Bakayita Nfofoolo. Official channel. Kafulumya ku Friday. Kafuluma Friday. Nfofoolo. Bagambe platform kwe bakasanga. Kagenda kubeera ku platform zonna Instagram, gundi ku YouTube, Spotify, Apple byonna kagenda kubeerayo, Facebook konna kagenda kubeerawo. Nera bw'ogenda ku pegundi yange ku Facebook yange nagambye audio loading Nfofoolo abundance bikyayika tweyanza muganda wange. Kale byebyo yembeera eri wano ndoza mugende maaso n'okuba nga musubscribinga ku Mukutu VK exclusive tujja kuba tudda tubawe updates nyingi munzikirize nsooke ngende ndye kubanga ebyokulya anytime from now nakuse ddoboozi litandise okuba nga lyekwatamu kangende ndye then oluvannyuma nsooke ndye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu
wali e Bulaaya nompereza amanya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu nebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15